Sister Rosette. Wanji musama. Mukama yebale. Olaba kusanze ngulabika bulungi. Amina. Katonda w'amaanyi nno akola. Kitibwa kya Mukama. Amina. Naye njagala kutegeeza Sister Rosette nti ebbangere wamala ng'oli ku kitanda nze mbadde nkusabira nga nkusabira buli kaseera. Naye Katonda mulungi nti okomyewo ng'olabika bulungi akuwonyeza. Katonda yebale. Anti nkubuulire musumba. Yennyabo. Olaba nti ndabika bulungi naye munnaye enkwewuunya. Saakulaba kujja kundaba mu ddwaliro ebbanga lyonna linnamalayo. Ate ng'omanyi nti ndi muweereza wammwe ndi musabi nnyo mu kyaki naye saakulabayo ngoze kundaba. Nze era neewuunya ekyaki eyo ne watubulayo omuntu yenna n'omu ajja okundabako. Saalabayo wadde muntu yenna be tusaba nabo mu kyaki. Totuusa lwe nnakomawo wano. Sister Rosette nawe omanye ebyobuweereza mbadde mbeera bize nga nzire eno nzire eri ntambula ku kyalo nga mbuulira enjiri nga tugenda kusabira abalwadde kubuulira njiri ku byalo ojjukira twalina ne crusade Mubende ne tugende Fort Portal nga tulinayo conference okitegeera tubadde bize tugenda n'abavubuka bakuba ebyuma bakola bati ne tubula akaddako kujja mu church ono tusonyiwa Sister Rosette naye tubadde wamu naawe nga tukusabira buli kaseera musumba. Amanda gennali ntunda nekwata ekiweebwayo n'ekiwaayo mu kyaki naye nababulayo n'omuntu n'omu yenna okujja okundaba mu ddwaliro n'ogamba nti nno mubadde munsabira ebbanga lyonna lyemaze emyezi 3 gyonna ne mugamba nti mbadde musabira nga temujja na mu ddwaliro kundabako kati ogamba nti nno onsabira naye nze namaze okulaba Katonda omuntu gw'olina okwesabira wekka gw'oba olina okwesabira wekka ku mbeera gye mbaddemu. Ne bwebanga situuse n'ebigere byange bino naye nga nkuweereza essaala buli ddakiika Omukama mwayita n'akukwatako n'akusumulula era nze nzikiriza nti essaala ezo nali mpeereza nga nkusabira zeza kukwatako n'osumululwa Sister Rosette. Bannange musumba naabanga Katonda essaala ze wasindika ze zinkwatiddeko neesula mu kana akayumba bwe kati akafaanana bwe kati musumba nange njagala okusula mu nnyumba nga ggwe yo gy'osulamu ennungi amatiribona. Laba wenna bw'ofaanana otunula bulungi olabika bulungi buli kimu naye tunulinaze akayumba k'ensula. Yagambye tukubye biri n'empale zigwa. Byani? Yagambye mama nti nno Arsenal yakubye Man U. Yagambye tukubye biri n'empale zigwa n'encuwa empale ya Bob ki Man U. Bob tomanyi kwagira mpira si gwe abadde bwe gutyo. Yangambye mama ye yangambye. Kati kwase ne Man U wagira timu ki? Mbulira timu entuufu. Mpagira Kabaka. Ku TV Masaza Kabaka. Kabaka kachere. Yagambye mbu kachere Man U. Kabaka. Kudize nibude ku TV. Bob yoyogera tebikwatagana bulungi. Ogamba Kabaka, ogamba bya mpira, nkubuuza wagira timu ki? Mbuli ekituufu Bob. Mpagira Masaza. Kabaka Masaza. Bob. Masaza Kabaka. Afuvuzera. Firimbi yange n'omupiira. N'onyumirwa. Wali ku kisaawe kya maama wali ku Masaza. Mama ine kisaawe. Banaye Bob. Ngoma y'ebyomupiira. Man U n'Arsenal bamukubye. Mama bwe yangambye. Mama yakulimbye Bob. Yanimbye. Yakulimbye. Arsenal yakubye. Yatutte butwazi kikopo. Mama, Man U tebamukubye n'Arsenal. Bamukubye mama. Jendi. Ugombuti mama. Mama sibyoti. Ndi wano. Musanze wane Bob anyumiza bya mupiira. Na kantuleko anyumya ne Bob mpola. Abwenzanya naye. Ati ntoli musajja mwangu. Ate mami kiki. Mazima ne nkozesa boda okuva n'entambula n'engenda nkuba essimu tosobola kumbuulira atuufu oli kyokka nga nagambye nti okeerako ngenda ku mulimu. Mami mbali siganye bugaanyi n'emmoloka yabadde yafuddemu. Ekyo wakyogedde? Mmoloka yafuddemu ate ngezo jijja mugundu wale bajooleza mu parking. Ng'emmoloka teriimu mafuta. Kwe kulinnya boda nge nendeeta amafuta nteke mu mmotoka.
Bimu ebinduyisizaayo mami. Sigamba nti nganye buganyi. Martin ozanyidde nze ku bwongo n'okoowa bukooyi. Mami sikuzanyira ku bwongo. Kunzanyira ku bwongo nze nali mmanyi era nga ndowooza nti bw'onoofuna omulimu bwe nakukwasa omulimu tugenda kwongera okukwatagana kyokka ate oyongera kunneewala mazima ntambulira ntya ku booda kati abo byonna obikoze nga tosaana kunkubira simu kuŋŋamba nti kino kyekiriwo. Mami kubidde simu nga tokyanneetaaga kati naalikoze ntya era ng'otuuse wano waka netandika okunyumya nani ne Bob nga sina kyakukola ate Bob omulaba tasobola kundagira gy'olaze ne nkugoberera. Mami nkole ki? Simanyidde ddala mazima ga Katonda ntambulira ntya ku booda okuva eri okutuuka. Mama balipira booda Nkunyonnyodde buli kimu ekibaddewo. Martin toli musajja mwangu. Ku gino emyaka gy'olaba ntuuseeko nze Katonda alinzijukira ddi alimpa ddi. Sister Rosette mukama afaayo okitegeera afaayo n'embeera bwenti mukama akwagala ate buli kintu akikolera mu kiseera kyakyo ekituufu nze nzikiza nti bw'oneewa Katonda n'osaba ekiseera ekituufu ne kituuka mukama ajja kola ki ajja kuwa bye weetaaga ojja kuba kuva mu kayumba akafaana bwe kati olaba n'engalo zino ze tulina zino tezenkana okitegeera Sister Rosette weekati Katonda tusanyusa okulaba musumba kale mukwano dota sanyusa okulaba muwala ale musumba era dde mukwano siyo kyano muwala bulungi musumba hati mbadde neebase yenyavu ngenza owulira amaloboozi nga gali waggulu ye dota kwe kuvaayo naye munaye ebisinga bye mwogedde mbibulidde maama nno bulijjo mugamba tukomewo ku kyaki tusabe naye munaye ye tayagala naye waba aganya nze ngenda kudda Katonda mulungi mukama yebazibwe yebalekuwa omutima ogwo wamajja ku kyaki dota naye ku kyaki tubeera n'obuweza bw'abavubuka bayimba bakuba enanga bakola ebintu ebyenjawulo okitegeera nze osanyusiza nno muwala ni musanyufu nnyo bavuka bano gye bali era kyebanyi nti mujja kukwatagana mukole omulimu gwa Katonda muweereze mu maanyi kituufu nnyo ye dota musumba byonna byogera tubiwulidde yenyabo naye kansooke nerowooze ku kyokujja mu kyaki tekina buzibu kale Sister Rosette naye njagala okitegeere nti engalo zino tezenkana ozaba Katonda ngejja zitonda mu tezenkana olumu lumpi olumu luwanvu kati goyinza okuba Katonda nga bino ebyokunsi teyabikuwa naye nga akutegekedde obulamu obweyagaza eri muggulu ne bw'onoosaba olwaliro ng'obudde bwa Katonda obutuufu tenwa kutuuka tojja kubeerawo kukyukakyuka naye obudde obutuufu bunaatuuka embeera ejja kukyuka kakati mbadde nsaba mbasabireko saali ntonotono katusabe kutoyomuke tusabeko mama weewombeeke neewombeese kati wano seewombeese taata nanyina obuyinza kabaka nyongera okusaba okyuse embeera y'abantu bano kabaka taata oba obulamu obweyagaza obajje mu kayumba kano obawa amaka amalungi bafuuke ekyenjawulo ku kyalo kino kabaka taata obawa amaka amalungi n'obulamu obweyagaza taata batandike n'okujja ku kyaki bafuuke bamemba abaddala ddala bino byonna asabye nga asinza mujja n'omulinzi w'esikusa omukozi waffe misabidde amiina kweyanza musumba otusabira kale mukwana mukama abakuume mukama abakuume dota balinze ku sande tujja kujja musumba kale mbere bulungi tuka bulungi musumba kale dota ekyamazima ndi munyiivu siri musanyufu n'akamu Martin ebintu byokola tebinyuma kati gw'osuubidde ekyo nsobola okusanyuka ebintu byonna bibaddewo byobaddewo musimanyi ate emmotoka neefa simanyi era bannange egwamu amafuta nga mmaze kugamba nti ngenda kukola Martin tombeeredde mwangu n'akamu gwe tonsuubira kubeera musanyufu toyagalirako ddala mbeere naawe nga tuli mu ssanyu wabula okubeera nga tuyomba tukaayana nina kusobola kucekinga mateeka g'emmotoka mama napamye mu lukuubo nsonyiwa mama tukuba Bobu mama mama nsonyiwe Katudde yaganye mama Bobu bireke ebyo napamye mu lukuubo mama nja kukuba gwe tomanyi gy'ogenda kukola pupu mama genda ewa Nakatudde genda ewa Nakatudde akuyambe genda genda Bobu agende Katudde genda ewa Nakatudde mama
Matini akute ozjo okusamba omupiira naawe. Bob tugenda kusamba. Mama bayi. Ngende wana katudde. Katudde. Sina kintu kimpa stress. Nga bintu bibeera waka wano. Onancankalanya kino onancankalanya kiri kyokka naawe Matini gwe nandibadde mpumulirako naawe oncyankalanya bucyankalanya. Anti mami zemu nokuya esimu nga atocha neetaaga. Okubeera nga nyumya ne Bob kana alikoze eki. Baira ngambye jangu era nenjijja. Era nekulye bade binsumbi ogana okujja amangu. Tewandi nninze. Bwandimaze okutuuka wano nolabanga siriiwo wandigenze n'okola ebyo kuba kati onyongedde busungu okubeera wano. Ate mami walirowooza kirala. Tola teyajjidde eddala. Kola by'oyagala. Mami si byenjagala. Buli kimu nyina okukikola nga ekirina okubeera. Nzaawo kunsoma bakikuyisizza bubi. N'emmoloka ebireze sinze. Naye gwe ebintu by'oyogera olabikwatagana. Tubireke nsonyiwa. Sigala kuddamu bikola tonyiga bw'oti ate mami. Era bw'otyo bw'ojjanga okwetonda leero n'enkya ne luli ne luli. Kubanga tombalaamu kaabuntu tondabanga muntu. Ondaba obanga kisaaniiko. Asi sikubalaamu kaabuntu ki? Oli mukama wange. Kitegeeza ki? Era bwe kitegeeza kumbonyabonya na kunnumya. Mami lwakuba totegedde kyenkunnyonnyodde bulungi. Mami, wayikolwayo tonneetaaga kaŋŋende, onooba onneetaaga ojja kunkubira essimu. Ne leero nkwetaaga. Ate ngeezaawo kunyoya ngono tompuliriza ate mami. Kati gwonzijjako owaya. Kintu kitono nnyo obadde omaliriza obudde bw'omaze wano ng'olinyumya ne Bob obadde ojja nonnona ku gye mbadde. Ne bwe wandisanze mu kkubo ku booda waakiriira nandikitegedde naye gw'osazeewo n'otuula wano. Mami sitegedde baawe era Bob ali tasobola kundagira wona. Kiwedde tuula okuume paka olinaafuna gye ndaga nkubuulira. Angumiikirize. Akasatiro basatira